kibayita jeneza mulowooza katanda wabula kibayita janaizo bajeneza ye muntu yennyini ebbode omuntu bwafa kibayita jeneza akatanda kayitibwa naashu era imaamu bwabagamba nti mufune ewuzu kugenda mu salatul janaiz abatabagamba kujja kusaalira katanda abategeeza sola ya mufu kati bagamba nti inna kunna fi baqi'il gharqadi ala janazati rasul twali mulimbo ye Madina nga tujja mayiti y'omuvubuka mukwano gwa nabbi tumuteeke mu ntaana fa atana Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagenda okulaba Muhammad najja awaliwo ekyokuyiga mwabafiirwa abantu bammwe noyagala okuba ishaka okuba embalala okuba London okuba South Africa omale ennaku ennyanga otudde ne mayiti zambi baziikanga abantu bangi nga n'omubaka tamanyi swaba kyakugamba tuba tujja mayiti mu katanda kabwejungira n'atugwako ng'ate oli mukwano gwe wa huwa yalhadu lahu yajja yanguwa n'atugwako yalina akaggo yajja akafumita mu ttaka n'ayita mu basiraamu faqaada olwatuuka awaali mayiti n'afukamira bwe twamulaba mayiti tukiza mu katanda faqaadna ma hawlahu bwe twalaba ng'asutamye ku mayiti bw'ati ffenna abaali bayimiridde naffe ne tusutama tutaba omubaka agenda kukola ki n'akwata akaggo ke n'akalaza mu ntaana gye twali tusimye n'agamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabul qabri faqarrarahu 3 marrat allah neekingiriza gy'oli ebibonerezo n'ebizibu bye wateeka mu kinnya kino yakiddamu emirundi gyali 3 thumma qaama twagenda okulaba ng'ayimirira faqal n'atugamba ya ayyuha almu'minun bantu mwe abakkiriza abazze okuziika inna la abda almu'min omuntu yenna bw'amala okufa nga musiraamu idha kana inqibali min ad-dunya wa inqita'i min al-akhirah essaawa bw'eba esembedde omusiraamu ave mu bulamu obw'ensi obanga eddakiika zibulayo 5 allah amutte nazalat ilayhi almalaika allah asooka n'asindika bamalayika okuva mu ggulu bajje bakusaleko balabe wawooli ne balaba engoye z'oyambadde ne balaba w'okolera ne babeerawo bawulire n'amannya ge bakuyita eyo gavumenti eyina enkola eyo bw'eba n'akwata omuntu nga bamunoonyeza ebbanga bayinza okusindika abantu nga bali muleeya ne bajja n'ekudduuka w'okolera ne bagulawo n'ekintu ne beekubya n'essimu nga bakuba ku ssimu yo naye nga baagala ggwe kati allah agamba nsindika bamalayika ne bajja ne basooka basaveeyinga wawooli ne balaba engoye z'olimu ne bawulira amannya ge bakuyita eddakiika bw'esembera ng'emu allah akujje mu bulamu obw'ensi thumma fa anzala ilayka malakan allah n'ayungula bamalayika 2 nti mugende batugambye omusajja ali mu dduuka wantu